Obuzibu bwazze dda wakati wa Kadaama n'omukadde gw'alabirira. Ebyembi bisekebwa naye nga just nti obuzibu bwazze dda. Abakadde abo mumanyi okuba nga mubalabirira, ositula musitule, pupu amukola mu pampa, onaaza munaaze, naye ng'asobolera ddala okusituka n'otambula ne yeetambuza. Naye nga yeerebeza bw'ati. Munange ngenda kubanga nkuwa akatambi ka Kadaama ono omwewulirireko naye ogenda kufa enseko nze nno nfudde enseko. Munange Kadaama agamba nti baamuleese mu kiyumba okukola. Abadde yakakola w'ennaku ezo ng'omukadde ono asitula musitule, amusitula kumunaaza n'amutwala emmanju nga buli kimu asitula musitule mbu omukadde alaga mulema n'okutambula tatambula. Naye Kadaama kyamubuuseeko mbu asituka ekiro agenda aleete ku mazzi oba gaakunywa, yasanze omukadde atambula n'ebigere byebya ng'omukadde atambula. Ali mu vidiyo agamba mbabuulira obuzibu bwazze omukadde gwe mbadde nsitula obusituzi. Kyambuuseeko we nasituse ekiro ne musanga ng'atambula. Abo abantu ebiseera ebisinga babeera balamu ne bapretendinga eri family zaabwe nti tebakyasobola kutambula biki naye nga mukwano baagala menyesa Kadaama mirimu. Munange katusooke tugendeko mu katambi naye mbabuuzizzaako. Bannange esooka okubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasiibye mutya badiya bange abalonje? Omanyi ntandikiddewo vidiyo eno enzisizza enseko. Kyobona nti ntandikiddewo mu giya. Naye nga abalabi bange mwena mbabuuzaako vidiyo eno weekusanze. Mukwano oli Dubai, oli Saudi Arabia, oli Qatar, oli Oman, oli Bahrain. Bannange nina abali mu America ne Germany abanfollowinga tho tebamanyi Luganda. Era omala okukola vidiyo n'akulumba mu kaboksi n'akubuuza kati wano obadde oyogera ku biki. Naye nga wetutyo mwena abali e Uganda wano bambe mwebale nnyo kubanga musupportinga Maggies Media. Mukama abampere nnyo omukisa oyo atakumira mpeera ate teweerabira munange enti Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Osobola okumukkiriza munange si wakukaka wabula wakyeyagalire ng'owulira okyetaaze. Katugendeko mu katambi akamwana muwala Kadaama nga ye annyonnyola kye yalabye. Ate ku maaso kaawo ngenda kuba nkuwa story era ku mukadde omu. Era gundi yemu bwetyo omwana twatambula naye mu 2021 yagenda mu kiyumba okukola mukwano n'asanga omukadde styles ezo oba oli yalimu n'obusezi. Ngenda kunyumiza story we yali naye nga tusooke tugende mu katambi ka mwana muwala ono. Anamu obuzibu buzze omukazi bwe mbadde nsitula ennaku 2 nti mulema atambula, bakyala atambula. Bino byetuzukuka ekiro muno kangende nnona amazzi omukyala namusanze atambuza amagulu gaaga. Kati obuzibu we buvudde kumpita ne mugamba gwe nno ojja kutambula, nakusanze otambula. Nangamba nze sitambula ogw'omubiri olina okunsitula. Bakyala n'ekifuba kinnuma ennaku 2 ze nsitulidde omukazi abadde atambula. Naye obuzibu bwe buvudde kumugamba nti situka otambule. Aza akubye omulanga nkajja kumugamba ojja kutambula, mugambye ojja kutambula. Nangamba sitambula. Imagine omuntu baamuleetera mu kagaali era maze ennaku 2 nga musitula. Ensano osinyangu beba abantu munnange bemuwangaaliramu bemukoleramu. Si bangu kyobola nti abakadde abo boonoona ebintu ne bagamba nti gwe wabyonoonye nga beewaka bakimanyi nti maama waabwe tatambula. Kakati weegaana otya nti sigo wakikoze ng'omuntu gwe balina oba gwobeera naye waka tatambula. Kumba omuntu gw'olina atambula. Mbagambye okubawa story eya mwana muwala. Omwana omuwala oli yalina omukadde gw'alabira ng'agamba omukadde yali mulema ng'amuvugana mu kagaali. Naye yakeeranga ku makya ng'alina enkwagulo. Yeebuuza mu nnyumba tubeeramu 2 kuba babeeranga 2 n'omukadde ng'abasigadde bonna tebabeera awo waka. N'agamba mu nnyumba tubeeramu 2 naye ani ankwagula oba kiki ekinkwagula. Mwana muwala lunaku lumu ng'agamba ero sigenda kwebaka kubulizaako. Yasulanga mu ruumu y'emu n'akakadde ke yali alabirira. Agamba nti yeebaka ne yeebika mu blanketi ye muli naye ng'alaba.
nti agenda okulaba ziba ziwera mu ssaawa nga 10 ng'akakadde kano nga kasituka ku buliri nti nga katandika okuba nga kabuukira ku biseera mulimu ebintu by'owira ogamba Katonda wange ne katandika mbu nga kabuuka ne kawalampa ebisenge tulante ku kisenge kuno tewali woyinza kukwata nti nga akakadde keekwata ku kisenge kino ne kambuka naye oli omukyala yali mukalukalu kuba yesigwe gwali gusoose okkuba ekyeyo yagamba nti yajjayo essimu n'akwata ka vidiyo bwe yakeera ku makya ng'abagamba omuntu wammwe si kyasobola kumulabirira ne beegayira ne bamugamba ate gw'obadde osobola maama waffe biki n'abagamba si kyasobola kulabira maama wammwe n'abagamba maama wammwe emisana tatambula naye ekiro atambula ng'ajjayo essimu ng'abalaga akatambi n'abagamba nzirayo ku ofiisi era ne bamukwata ne bamuzza ku ofiisi kuba bamwegayire bamugamba tugenda kwongera ssente ko ye nedda bw'obeera gwe Kadaama kati tugenda mu kuteesa bw'obeera gwe nga gw'oli mu kiyumba ekyo katugeze ekyono sisita waffe omanyi omuntu gw'olabirira tatambula akulaga mulema ozuukukako ekiro omusanga atambula okola otya osigala mu kiyumba ekyo ng'okola osaba okuzza ku ofiisi okola otya ng'omanyi okubanga omaze okitegeera nti omuntu akumenya gw'osituula n'okyusa ne pampa atambulira ddala n'ebigere bye bibiri kitegeeza ogenda kutandika oluusi oyinza n'omuyisaamu empenti situka otambule era omuwala oyo yakagambye situka otambule nakulabye ng'otambula obuzibu ne bujja so obanga yeggwe akola mu kiyumba eky'omukadde ono ez'okuka ekiro n'awalampa ebisenge emisana bamuvugira mu kagaali naye ng'ekiro azuukuka n'abuukira ku bintu n'awalampa ebisenge okola otya Kadaama waabwe owuzuma mu ssinde n'odduka emisinde obasaba bakuzze ku ofiisi okola otya eyo nno munnange ekyo ekibuuzo nkikulekedde obeere ng'okidda mu comment section yawo bw'obeera nga yeggwe okola otya nga byebyo ebiri mu kyombo ky'abankuba kyeyo gwe Justino wobanga tonnaba kwegatta ku kyombo ky'abankuba kyeyo ebizibu bingi ebiri eyo ebyewuunyisa ebisasamaza bingi ojja kulaba ebintu by'otalabangako singa olijjo lininga ekyombo ky'abankuba kyeyo nawe ne weegatta ku bankuba kyeyo ebintu bino tubireeta nti oba obisanze teweewuunya nnyo ogamba nali nkiwuliddeko n'onoonya bunoonya solutioni okiyiseemu otya era ogenda kukikolera ki naye nga ebintu ebyewuunyisa era ebisasamaza bingi nnyo mu nsi ez'Abafirisuuti ngamba ez'Abawarabu bingi kale Mukama abankuumire nnyo badiya bange abalungi mwena abaddeko nga mugoberera okuva gye twatandikidde ate mpaka okutuuka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe abalayikize abakomentinze abasheyalinze n'obako gw'ogamba munnange jangu olaba ate bino obimanyiko oba waabiwuliddeko jangu obirabe munnange obeereko naawe ate kyotegeera mukwano okola kirungi nnyo ekyo okubaako omuntu ate gwe-inviting okuba nga ajja okulaba vidiyo tuyigiramu bingi ate era twongera okutegeera abantu betuwangaliramu betukoleramu biki bye bali alright nsigadde nga nze Maggie Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera wabanga olabadde olaba vidiyo eno nga teweewulira bulungi nsaba Mukama Katonda abeere nga munnange ate munnange akutereereza obulamu oli mulwadde Mukama abeere nga akuwonya kubanga ye Katonda awonya endwadde zonna yatugamba nti ye talina kikola ki talina kimulema ye Katonda wa byonna Katonda wa bonna ali mu byonna akola byonna gwe Justino nti ye bw'obanga munnange omwekutte nkusuubiza nti togenda kubanga wejjusa okuleka nga weesize Katonda ate n'otandika okutambulira mu makubo agatali ga bwa Katonda awo oyinza obutalaba ku mukono gwe naye gwe weetereza mu layini n'ogoberera Katonda yekka n'omutunuulira n'omukwasa buli kimu n'oleka ekibi mukwano ate ojja kulaba omukono gwa Katonda n'obulungi bwe ffe tubulabyeko nze ndabye ku bulungi bwa Mukama nina ekintu kye njogera bwogezi ne mugamba taata kati kino bannange n'akikola mu ngeri ey'ekyewuunyisa
era abantu abaneetolodde nze n'ebintu byenjogera ne bagamba naye gwe ddiini nga yakuyingira nnyo kubanga mmanyi gwe njogerako byankoledde bingi kyemugamba nti daddi kino kwata wano akwatawo nange neneewunya ne ngamba nakyogedde ng'asaaga naye lwaki nti nina okukkiriza kuba yagamba nti okukkiriza kwaffe kwe kukola ki kwe kutuwonya so okukkiriza kw'olina muli kwe kugenda okuyamba okubanga by'ogamba Katonda bitukkirizibwa mu bulamu bwo yatugamba nti omunaabanga n'okukkiriza okutono okwenkanankana nga akaweke ka kaladaali nti munaasobola okugamba olusozi vva wano genda wali ne lukikola wulira onoosobola okugamba olusozi vva wano genda wali ne lukikola so kati nga twesiga Katonda beera n'okukkiriza bw'omugamba nti taata njagala kino taata wonya wano beera n'okukkiriza nti agenda kukola ki kyagenda kuwonya nze bw'olaba wano eno nze omuntu asobola okuwulira ng'awantu wannuma ne ngamba yine wano waabadde ki nenkwatawo nensaba bwe mmala okusaba ne mugamba taata nze mponya buli kyonna kyonna oba kawuka ka musujja oba ka bulwadde ki akaagala okuba nga kajja mukama taata kajjeewo mu bulamu bwange nze sirwala w'oli bannange ogenda okuwira nga wayiseewo eddakiika ntonotono ng'ewabadde wakuluma tewakyakuluma lwaki nina okukkiriza so mukwano beera n'okukkiriza mukama agenda kukolera talimba si mwana wa muntu okulimba nze ndabye Katonda ng'akola weewaawo tusinkane mu videos eziddako. God bless.